ekyo nti namuvuma nga mmanyira mwasuze mutya mugamba mutya mukulikeeyo mu Valentine koja kagato kulikayo mu Valentine nze mbeerawo santi sikyakala koze Valentine we yali maama wo mama wange ne Shamimu bakuwa ku birabo nze nabawa eggo tebakuwa anti nze saagala bampe kuba nze mbaagala ennyo kuba balina kye bankolera kati akwagala ennyo Valentine wo si yakuwa gwomuwa nze saawa naye bampa kitegeeza oli gwe Valentine wooli taata tweyanziza ku Megatron kwoli kati mu birabo bya Valentine tugendako wa mama Fina bawe yamuwa ekimuliko jakagato mulai kazalinga sente muze Uganda ze kazalinga milioni 3 ziwera atano ziwera atano banange zali nyingi banga ekinankani ekimuli ekyo kyonna kikola kikolebwa obupapula 10 eno ngali yobwetane ni wali yobwe eno gundi wansi bwe wati zaziwera milioni mama Fina yalinabo kyali kimalawo bundles 10 yanabo olwezo kiriza anti atatunda eddagala ayinza obutalunaaba tawa naaba lwezo naaba kyogo banange yanaaba ekyogo oli omukyala abawala bato byababuuze naye mama Fina omusajja namuwa ekirabo ekiwanvu ekyokwasako emikono ebiri omunange ate bwabanga awulira nga naye yegundi we amubeera wano bawe mugagga omumanyi nze simumanyi mugagga muzeeka mugagga baba yani Igo twalabigo yabeera nayo kuva batandika okweyagala nga ine emyaka 14 yamufumbira wa myaka 14 14 bannaye bakulanye nedda lwaki tebabasiba obasiba bati gwe kati ebakuzaala wa mukyale wamu nze ndi wa Bugerere natteta wali nanga ate nza nti ate mba sinnatuuka natteta nte nkyamira wano kyampisi oli wa kyampisi nenkwata nenyingira nengenda Musaamya Namulanda nenzikirira nempita mu Musaamya nempita nenyingira gundi kyabazaala oli wa kyabazaala kati ate mama Fina kati nempita nemba mama Fina bawa buli anti era nakyo kiri awo kyabazaala kati ate nengenda nenyingira paka bayitawo nempita ntunda nenyingira paka wa ngenda ate nembanga dda kusizibwa ate gye bayita ekikoma kati bandi bakwatidde ky'abantu abali young couple in love anti abaana bato omuntu okuwasa omwana omuto bakuvunaana edda bali babawasanga edda mbu omuwala bwe yali azza omukono bw'ati emabega we papa nga bakufumbiza kati abawala bonna abakazi betulabamu n'abaasoma bonna bafumbirwa ba myaka egyo kuba ate baamala kusoma gayaza wasomangayo ba myaka 7 omanyi mugenda ne mwogera ebintu nga temumanyi ate sigamba nti ye yasomedde yewebiseera ebyedde ennyo naye n'abali mu myaka 9 olwaleero baamala kusoma gayaza nabisunsa namagunga wawwawa bagenda nga okusomera eyo baamalanga kufumbirwa ne balyoka baddayo ndowooza mukiraba nti kyemwogera tekyekwata mama Fina yeyogeredde ngaliwo omulamu tebamusamirira yayogedde naye ate nze nakiwakanyiza for one nga nze olwaki gwomanyi sitori egye yanaleetinga olwasooka omanyi obanga onaalimba okolanga gundi ofuna byowandiika noba nga byoddamu byebimu byoddamu nedda nti kakati ku myaka 14 we yafunira ani hajoyo mama Fina alina emyaka emeka kati mama Fina ali myaka asinga 48 46 awo 45 kito kati bwaba bujjako emyaka nga 3 okuva mu 95 kuva mu 95 okutuuka kati giri emyaka emeka kuva 95 mozo okuva 95 mpaka kati giri emyaka tubaliremu wamma giri 3 kakati kitegeeza nti omusajja gundi constitution teyayagala bwagazi musiba kuba kitegeeza mu 95 awo mama Fina yalina emyaka 15 naye ate yabeera ddi maid we yatugamba yali maid tewakiwulirako ngaalabika yabwe yalina omulenzi we nga maid nedda nti ate yali ali waka n'abeera mu Ndeeba n'atuuka okubeera mama Fina ow'omundeeba nga bwe bamuyita ng'ate tali wa musajja oyo kuba ate alinawo omusajja gwe bayita Meja Kiggundu ate yabeera yali ki ono bwaba yali mukya baawe okuva ku myaka 14 Meja Kiggundu tanaweza myaka 10 ng'afudde
kati ate lwaki okomyawo abafu banna anti kyengamba ono yabeera naye okuva nga mu myaka 14 kati bamuvuga kisanja nti ono amuwaamu nti naawe kwatamu kuba yalina bba alabika ono beeyagala nga bino ebyessomero ne mwekyawa n'ofuna omulala ne mukomawo ate okugamba nti twabeera ffenna era n'abaana bange bonna mbazadde naye bane kiripu togirina bwe yabadde annyonnyola naye ate ne waliwo ne kiripu endala ng'ate batema emira nga bakaabira ate gwe yali eno mu bufumbo n'afumbirwa walala gye yafumbirwa n'afa ate ng'alina eno kati oyo aba abala waakye yafa abafudde abafa kyeŋŋamba agamba nti ffe kye tutaagala abantu okulimba kuleme kubeera ki nga tolina script kwokolera kyova olaba wano oli agenda n'agamba nti Uganda tesaana kufugibwa muntu bavubuka esaana bantu ki bakulu ate sikuripiti yasooka yali egamba nti omuntu bw'anaawezanga emyaka bwe giti taafugenga kati sikuripiti olaba bwe zikyuka zikyuka zo kaakati kyekyo ogamba nti wafumbirwa olina emyaka 14 ate wabeerera n'emyaka nga 4 wegawerera wali olina musajja mulala n'akufaako ate nga wali wafumbirwa oli wa 14 ono yagenda okufaako wali osaavinga 2 oba kyenjogera gwe tokitegeera butegeeza nkitegeera wawulirako nti n'omukulembeze a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. yatemulwa kati ate bw'aba yali aliwo ono wa myaka gwe yafuna nga 14 ate ono bamutemulirako wa kati ffe ebyo bitukwatako byebitukwatirako okuba nti oyo mwannyinaze nzi okuba nti bamuwasa wa myaka 14 kinnuma okukamala ate n'okuba nti yaligendako n'abeerako n'akolako nga maidi njagala kumanya yali wa myaka emeka okuyakolera nga maidi emyaka oyagala gyaki nani yamukozesa nga mwana muto ebyo bibaawo abaana babajjeko embuzi nga balina emyaka 9 child labor abaana babajjeko embuzi nga balina 9 years naye yatagamba kumuggyako mbuzi yagamba kufuubirwa anti abaana be Butambala bafumbira kasita omwana nga yazza omukono emabega nga bamanya okugamba be Butambala ne Butambala eyo bali bafumbiza abaana abato okuva mwaka ki bwe bafumbiriza edda ddi anti kati bw'oyogera edda kubanga ne bw'ogamba mu 9 wabadda ne bw'ogamba mu 12 wakati mu 25 kinana ne 9 ate awo ate no baali tebagira omwana kasa yazza omukono ati emabega kati abaana be Butambala bano bonna bakabanda bo tebasoma kubanga ku myaka egyo bazza omukono nga bali ku myaka emeka tebasoma ebyo ebintu abantu oli boogera bintu byabwe kuba alowooza nti kimukolera naye kasita mama Fina ali mukwano naye kojja kagatto temwagaliza bwagaliza kati butamwagaliza nze nyinza obutamwagaliza lwaki kati ebyo yafa muleeta byaki nedda si kyendeeta nze kyeŋŋamba nze kyesikkiriziganya nakyo kubanga mama Fina ku ngeri gy'abadde annyonnyolamu abantu beekuume babeere ki abaana baleme kumala gadibuuda zaabu waabwe nga kiraga nti ku myaka 14 yali tasobola kubanga afumbiddwa ate mama Fina siyinza gamba nti okufiirwa oli Meeja Kiggundu ate yalina abasajja babiri kuba mama Fina si mwenzi tasobola kugattika basajja kakati bw'aba yamufumbirwa wa myaka 14 n'agamba nti to date kitegeeza nti abadde naye ebbanga lyonna kati Meeja Kiggundu yabeera naye nga ddi biseera ki era yali bawaani kuba ono ye gwali naye yabeera naye okuvanga wa myaka 14 alabika script yagisazeemu oli eyafa kubanga yaba teyeetagisa alabika bamugjeemu eyafa script n'avaamu nemusigalamu Meeja ono yekka osoma ddiini ki ni mulokole producer waffe asoma ddiini ki mukomba mudaali Haja aba asoma ddiini ki musiraamu Fina aba wa ddiini ki ayinza bamulokole bamukomba mudaali kati Haja ayinza okuzaala Fina kati nno mulekerawo okulimba ensi
Nimekulowooza nti ojja kulimba LC wano alimbe gundi chairman alimbe vice alimbe abana ne batamutuma linnya lya Busiraamu. Please Haji n'agamba nti omwana wange sijja mutuma linnya lya Busiraamu kati osobola okugamba Omukatuliki nti omwana wange tebajja mutuma linnya lya Bukatuliki. Haji ndisijja kutuma mwana wange linnya lya Busiraamu. Kati ogamba Haji siye taata wa Fiina. Nze sibwe ngambye anti oli yatugambye nti ate abaana be bonna yabazaala mu ono. Last born wa myaka 16. Last born nga wamubuulizaawo first born weemeka nawe ate wojja okutiira ajja kubanga tagimanyi. Bw'ona amaliriza omubuuze nti Fiina yazaalibwa Haji nakyo bajja kukutunuulira. Kikiri kye gamba nti ojja kulaba nga secretary w'ekyalo alimba gundi alimba chairman. Anti okugamba nti naye oba kyenjogera tokitegeera wangambye okitegeera okuŋŋamba nti oli wamuwasa yakuwasa oli wa myaka 10 n'egi naye ate nga wano olina omusajja yakufaako ng'ate ogamba nti ono mubadde naye tovangayo. Si byangu kati ekyo sijja kirwako alina amagezi ategeere. Si byangu Mzee Kagatuma Mafina muleke muntu waffe namuvuddeko dda oli mwana we waffe wali omulimba nyuma bulyanti waffe naye mulimu abakazi abamu nga tayagala kunyumya kuba ex baabwe kati nze n'otuuka n'ombuuza nze sirina ex obalina naawe ali gwe nazaalamu omwana bagambye nti ex kitegeeza kuzaala mu mwana nze omuntu gwosizaddeemu naye kati ekyo olina kitwala bwote kuba otomedde wayitirivu kati engeri gye bali abangi abo nga tewabazaalamu ogamba tolina ex. Nze manyi nina omuntu ogwo abalala sibamanyi. Oli mutuufu oli mutuufu kati ne Mama Fiina mumuleke kugamba musimanyi ate yafa abapapa nekyo nze nakivuddeko dda kati. Mama Fiina anyirira bannange yanyirira agulowinga manyi kye bayita obuto okuba n'olususu. Kale Mzee Kagato nti ki singa weewangulira Mama Fiina oli mwannyinaze era mwannyinaze weddira Mamba ndi wa Mamba Sebitimba Ibrahim ndi wa Mamba sigisa bulijjo tuli ba Luganda ndi wa Mamba nvumiranga ki bw'oba ndaba osiruwala mba mwannyoko sikyagala anti bw'oba osiruwala mwali mwannyinaze naye sikyagala era nze kati ogwonna Mukasa ekyabazaala okulira ne wa Mama Fiina ewa mwami Mukasa wenva wabula Mama Fiina sibanga muyinako Oluganda wali bayitawo bulyanti naye nze ndi Kikoma Mama Fiina tetubamuyinako Oluganda Haji Nsozi kubanga ekyabazaala waliyo basenga abaffe bajjajja. Kakati nze kakati nkikubuulidde naye teweesiba ku Mama Fiina temwesibaako ogamba mbu wandibanga olina kikwakatioba ssente yakimuli eno gyebalese nedda ssebo olaba nange wendi ndi kalometi naye tanyeganga nako wadde kiki wali nga bwonaba wano ku National Theatre ye nga bo babeera wali ku Nankani ku Bank of Uganda kukyala alabika Mama Fiina asaasanya ssente takyagendayo. Lwaki tagendayo? Andeka tombuuza bintu ebyo naawe twogere nedda takyagendayo kati ebiseera alina byeno ate kyekyo kati gwe wamwe gye bakuzaala ogendayo ŋŋendayo mu kyalo nze niinza okumala emyezi 2 wiiki ewedde gye mbadde nateta omanyi lindako bali mukola nagundi eno bridge yaffe gye tuyitako Sezibwa bali mukola awo wonna bakyusizaawo basibye obuntu bwe bati era wali kajjaamu awo n'akataka akataka ko kabadde kaluddewo nati ekyo kuba Sezibwa baali bamugira dda baagala gira bali mu kuzimba kakati yembeera eriwo Mama Fiina obudde obusinga obungi abumalira Kampala na Bulenga takyalina budde bugenda gindi eri waffe bannange gundi akedde kugamba nti ebyabesigya nti obimanyiiko bamusiba dani bamusiba ekyobuyeekera naye maama omuyeekera basiba omuyeekera omu baali babiri neyaja Lutale baali babiri babakwata babiri anti omuyeekera tebayinza n'okusiba omu lw'ensonga bwe bakukwatira mu kikolwa bwe bakwata omu tebayinza gamba n'abalala tubalinde tulyoke tukwate gwe bakutte gwe basiba bamusanga yekaya omu yali mu kuyeekera tebagambangako ndi bamusanga ali mu buyeekera basiba Besigye kubanga bamusanga ne pisto bamusanga ne mundu ezitali mu mateeka yali alinyidde wano n'agenda e Kenya kati Besigye akutusa asobola okuyeekera kati gwolowooza nti omuntu n'asinga Besigye nga kikwatagana kuba nti nno
oseketerera gavumenti eri mu buyinza okwatibwa bambe kati amateeka abatagamanyi bo basimpasayizinga na egi ya muntu naye amateeka nga bwe gagamba ne bwe gatandibadde kuba mujja gavumenti ne bwe tandibadde gavumenti eno teriyo gavumenti esobola kwagala kukolagana kutunuulira muntu agiseketerera kugijja mu buyinza era ensonga lwaki olaba ne kwa Amini naye alina be yakwata n'abatuuko bateeka ku ki waliko ne babakuba amasasi ku kosawa ya Queen n'abalala babasiba buli ggwanga lyonna era olaba waliwo nekyali okuseketerera era okwali kyali kingidemu nga bali mu bikolwa bwe bityo walijjukira ekyali e Kasese ekibyali engulu ku kkone ebyali kulakwena buli lwogezaako n'eyitongwa yadduka buddusi n'awona buwonyi naye buli lwogezaako okuseketerera oba okukola ekikolwa kyonna ekirabikanga kiruubirira kujjako gavumenti eri mu buyinza ejja kujjayo omukono gwayo ekukwate n'amaanyi gaayo ekunyangalaze bambi ali eyo mu mbeera si nnungi ate bwe baba bakusibye ekigendererwa ky'okukusiba kuba kujja mu mbeera nnungi obeere mu mbi etakusobozesa kukola bintu ebyo naye bagamba mulwadde muzibu mulwadde baagala bamuwe beyiro naye mbu gavumenti baani abaagala bamuwe beyiro balooya be nga bwolaba nti Segirinya balooya tebaagala bamuwe beyiro basaba kale basaba balooya basaba bamuwe beyiro naye amateeka ga Uganda ge bakozesa kati oba amateeka ga gundi ebadde mwabadde awoleza kooti go gabadde tegakkiriza ganyana kyakugaba beyiro ate nali nawulirako kono omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogera ng'agamba nti teyandyagadde kuddamu kumala gagaba beyiro ku bintu ebiri self explanatory yabijja ne ku gundi ku poliisi lwakwa poliisi era ekyazigaba bagamba poliisi erina right kuwa beyiro balina kusindika mu kooti poliisi erina right bondi jjukira baali bagabanga zi bondi anti poliisi egaba bondi ye erisobola okuwa bondi but it must be free anti president si wa poliisi anti yagaana abapoliisi bakikomye anti ngambye nti kakali ensonga lwaki era olaba neeno bakyaleme kikyaganye okuba nti aweebwaki beyiro omukulembeze w'eggwanga bwaba aganye nga te commander in chief ate amajenga ge gamuwozesa kitegeeza nti nno ate waliwo awo emabegako bali we bavaayo kooti nevaayo negamba nti kooti y'amajerekerawo okuwozesa basiviliani naye nga tebanabiteeka mu nkola anti yagira nsala yawa nsala yaayo nti kooti gundi erekerawo tebagamba nti nno poliisi kooti bwegamba nti kino kinaabeera bwe kiti nti kifuuka tteeka mu mateeka ga Uganda anti tulina okumanya ebintu bino byakula bulala amateeka tegayitira mu kooti singa ate ba MP balonda baaki singa gali gayitira mu kooti bandigenze gambalamuzi mu kooti ne bayisa amateeka amateeka gayitirawa mu parliament kati parliament yegayisa bwegamba nti tebavunaanwenga kino kooti y'amagye tekole kino naye bo bagamba nti eriwo mu bukyamu n'abalamuzi nabo bagamba nti eriwo mu bukyamu ne bagamba nti abanankani teteekeddwa kukola ki kakati naye ne gundi yakiwuliriza gwawulidde bamuzza mu kooti tebamuzizaayo mu kooti y'amagye bamuzizaayooko kitegeeza bakigoberera ate era amangu ddala ng'ogambye nti tebabazza mu kooti y'amagye kitegeeza nti tebajja muleeta mu kooti alina kujja mu kooti y'abantu anti kooti y'abantu abajja mu kooti y'abantu bebo poliisi be yakwata nekola charge sheet nebatwala mu kooti kati ate ono poliisi si ye yamukwata gwawulirako nga bagamba kati amagye nti gaba galina handing over to the police anti waliwo ebintu ebikyatutabuddeawo tetutamanyi nti omuntu amagye gwe gakutte kagambe bwaba ku front line amagye ne gamukwatanga ng'ali mu ebyo ebyekiyeekera era gamuripotinga ate ku poliisi sirowooza nti no kiyinza okukola kindabikira ngaekiyinza okuba ekizito wamu ate kyetulina okumanya n'ekirala kooti bweba egambye nti ono tajja kuwoleza balekerawo okuwozebwa mu kooti yaki twebuuza nti gundi w'amagye oba si w'amagye Dr. Kiza Kano ererya Kano yali w'amagye naye yali mu amagye era yali political commissioner Kano Kiza besi yali political commissioner kati omuntu bwe yava mu magye abasigala w'amagye abatafuuse civilian once a soldier remain a soldier kati ekyo toddamu kunyega kigambo kyonna kitegeeza kooti eri erina obuyinza kituufu
omuwozesa naye anti kati ebintu ebimu tugenda nitubirabe once a soldier yes you remain a soldier. So gundi yawandiise ku mukutu gwa mugatta bantu ku Twitter ani General Muhoozi n'agamba Besigye either afukamirire taata we oba agenda fiira mu kkomera mbu amufuka anti kati tumanyi ensonga okumufukamirira kuki yeetonde kuki okuyeekera bwekiba anti kakati ebintu byonna bamanyi bagamba kati weesalirawo kyolaba ekikola ki ekikwanguyira kati Besigye bwe kiba nga kinamwanguyira okufukamira yeetondere gundi president afukamire for the good of his life bwabanga ekyo kiri mbuzibu omuntu ofukamirira muntu musajja munne okufukamira musajja munne nze mirundi gye nakafukamirira abantu olwokuba nina kyembaagalako bafukamirira gwolina kyeweetaagako so okkirizaganya Besigye afukamire yeetonde anti kati tebagamba nze nandifukamidde kagato oli mutiitiizi tosobola ate ate njagala kati nkubuulire na kino bw'ogamba ndi mutiitiizi bahero bameka abawandiise history abatiitiizi mwe muwandiika gwolooza lwaki wendi emyaka gyonna weekweka mu ntalo nze bwe ndaba kyesiisobole sikirinaako magezi ekyo nga nkivaamu bwe baba boogera ku by'okuzaala abalongo kuba sibazaalangako ng'ekyo nkivaamu bwe baba boogera nti nze nalwana nenkuba ebbaala namba kuba sigikubangako eyo nga nkivaamu kakati bw'abanga amanyi nti yeetaaga okuba omulamu ng'ate ayogedde ye commander ye CDF kitegeeza nti bw'abanga ye option gyakuwa omusonyiwe nga kyolina okukola lwaki tokikola bw'obanga owulira nti wakola ki nze ku lwange sigamba nti akikole nze bwe nandikikoze bangi nnyo abantu ababadde pardoned kubanga bakoze eki beetonze obwetowaze kirungi anti era buli lwoga bagamba nti muddu awulira yatabaaza engabo ya mukama we ate era okumenyeka kya buntu okwetonda kya buntu ate ekirungi nti ekigambo kwetonda kirimu ebigambo bitono SORRY sorry period banange bafutu soja umaru kiseka ne banne nga bagamba Dr. Kizza Besigye obo bubadi nedda kati ne kiseka naye kyalimu kabadi okubeera e South Africa n'alya apple n'alimba nti bamunoonya naye ali mu kabadi omanya abantu abamu tebamanyi kati obeera tolina magezi ekisusse bw'obeera nga omuntu gwe bagamba nti bw'otaabe bwoti ogenda kufiira wano ate ye n'agamba nti kabadi kitegeeza nti gwe totegeera buba butategeera bwennyini bw'oba ogamba nti olwaliro nga naawe walabye ku Dr. Kizza bwafaanagana mbu bali mu kabadi walabye bwafaanana nalabye osobola okukola akabadi ofaanana otyo kati kiseka yo batali mu kabadi ajje kale bakimu abeere bwatyo tubagambe abantu ndi akabadi kaffe kakano babagamba mbu omukulu General Kizza Besigye kano Kizza Besigye kano mbu ayagala va mu kkomera ng'afunye bambi ajje yeesimbewo kuba president kakati kitegeeza nti yawandiikira president nti ngende Kenya ojja onkwata onsibe anti bo bali mu bubadi lwaki mundi tategeera ayogere anti aboogera ekyo lwaki tategeera president wa Uganda ayinza okwagala omuntu ajje amuvuganye anti baagala mbukutta bululu bwa Kyagulanyi ate omukulembeze gwangu banabanga yandiyagadde kutta bululu bwa Kyagulanyi ate takwata Besigye ate anti ayagala Besigye ave mu kkomera ng'alina amaanyi bagafunira mu kkomera anti agenda bagamba bambi nkubuuza ababaka abawangudde wano bonna baava mu kkomera abazze bawangula anti baagala kuzza Besigye mu bantu baani mbu gavumenti bagambye nti no yetwala Besigye mu bantu oba Besigye yagenda yekka anti kati yalina amaanyi yorowooza esanyuka nnyo nga Kizza Besigye w'amaanyi anti Besigye yalina amaanyi kati omwana ono Kyagulanyi bwe yajja kati gwe tutunuuliza amaaso abasinga nti gavumenti erina kyefiirwa nga Bobi Wine w'amaanyi okusinga Besigye gavumenti erina kyefiirwa gavumenti tefiirwa kuba nayo teyagala muntu omutendeke nga Kizza Besigye okubanga w'amaanyi nayo temwagala ate waakiri oleka Kyagulanyi n'abo ow'amaanyi
Kubaka kati Kyagulanyi talina abantu be yali atuuzizzako ng'abamaje nga bamuwuliriramu naye oli kano mu maje whereby nti waba ow'amaanyi ayinza okwaffectinga eggwanga ekitali kuki kuwona atali w'amaje kale sirowooza nti ate gavumenti eyinza okulwana nti ekolerere nga byekola eyambe Kizza Besigye tesobola era ababirowooza tebalina magezi oli kyamulya nga nange bwe nabanga nina ebikolwa bye mbaddemu ne bankwata kiba kindidde so tebayinza abantu anti kati nze siyinza kiwakanya kuba siri mu ntambula ze sizimanyi siyinza kiwakanya ate siyinza kirumiriza nekyeŋŋamba nti kuba gavumenti yejja netubuulira nti kino kyabadde bwekiti ne bwekiti kati kyeba etugambye kyetutandika okutunuulira ne tukyekenneenya bwe kisoboka ne bwe kitakola ki ne bwe kitasoboka. Abaana bagamba mbu bali mu comedy bubadi anti abagamba bo oyo comedy bamubeeramuuko babirabawa omanyi ekinnuma ku bintu ebyo nti ababyogera baba mitala bw'amayanja gye babyogerera singa bajja ne babeera wano ne basinzira wano nga bagamba nti ako kabadi kati yigwe naawe oyo tayagala kwesimbawo bagala nkyukakyuka anti kati mu nkyukakyuka yajje bamusibe aveeyo nga bamugoza bambi yesimbewo kuba pulezidenti awangule ate oba omanyi nti okufuna amaanyi ne bakulonda abantu bawano ova mu komera ogenda mu komera ajja abeeremu awangule kitegeeza golowooza Ssekabadde nze sijja kukirowooza ni kabadi kubanga ekituufu kiri ne Kenya yakira abandi bamukute kati gundi babeera kabadi ne balooya abaava e Kenya ne bajja nabo bazze kabadi kati naye Wumarukise Kajje ayingire komera bwamala yesimbewo nti ayagala Kampala kuba MP wa Kampala Central oba akiikirire ewaabwe afune simpasi olw'okuba avudde mu komera ebitabo tebiwera kati kyova olaba era awakanya lwa bitabo butawera kyekimwogeza ebyo omanyi abatalina ebitabo nga tebiwera balizoninga ebyekisiru bwe bityo bye balizoningiramu ebyo tasingawo ate bw'oyogedde ebitabo nga tebiwera gundi yavuddeyo leero ku makya ani full ku show yaabwe eya TikTok n'agamba mu Kyagulanyi ate Dr. Kizza Besigye kano Dr. Kizza Besigye anti gwe bayita president yentegeera ebwato bwakedde ng'ayogera kati waliwo ekintu kyolina okumanya waliwo ekintu kyolina okumanya bw'omanyanga nti kyogeddwa mu siru tokimalirangako budde kati ekyo sijja kumukimalirako budde kyogamba mu siru nze nkugambye nti oli bw'avaamu ekyobusiru ate naawe n'okimalirako obudde mufuuka abasiru babiri omulundi guno tugende ku kirala nze njagala kwogera ku musiru anti nze kati oyo sirina budde bwe ogenda anti ekikulu nti nze omuntu asobola okudda mu bantu naawe mula sisobola kwogera naye kwajuyinga ku kintu kye kyonna kati nze nina abantu waliwo abantu abamu nga naye yennyini yeekyawa teyeeyagala talina famire talina ki kati fe abazirina bwe munaaba onyumya n'oli nga bw'amokkola bw'amansa entungo bwakola ki kati ate gwe wammwe mukola ki muwulira nga mufa ebyo tetubisobola simanyi walabye Bobi Wine naye yavuddeyo n'agatta ku ddoboozi eryaki ng'agamba batekeeza Besigye ajafiira mu komera kati abaana be bagamba mbu simaabu baddi bannange kakati then kitegeeza kati awo wenkulagira nti nno bali abantu abamu tebategeera bawuma kati ate oba gwe mumanyi nti ye mukama wammwe abagambye nti kituufu bamute kati ate gwe ate ali emabega we ate gwogamba nti kaki kitegeeza naawe ono gwogamba nti pulezidenti wammwe naawe tomutwala nga kikulu ye akugamba ati ekintu ate gwe noba ng'okyayasama mu birala ate teri kiwunza nga kufubutukako nova gye bakuzaala gye wali oli emmere yeewamu kugenda ku mawanga ng'ate n'ekikututte tolina na nsonga ekututte kunoonya ssente kati abali ebweru be basinze okuzimba ebizimbe mu kibuga wakati ebirimu byabwe
nesirabanga ko kizimbe nga bagamba kino kya muntu webweru akati awo oboga manyira ndi sente teziri eri abaana bakoze sente zonna bazikolera wano tande ziri wano kati abakubeekyeyo bakikola bati bagenda nabakubeekyeyo balina sente batuukayo embeera gye babeera bagamba badduse eki bwavu nze nina nno muzeeyi Kagato omuzeeyi gwe manyi asinzidde mu ggwanga erye UK akulidde UK naye ne Kampala talina ne bwakomawo apangisa bupangisa wasula kati ate oba ngambye bagenda kukola ssente lwaki tadda na ssente nakola eyo gye babeera bebeera teriyo muntu ayinza kukola ssente Bulaaya n'azinvestinga Bulaaya gwe mbuliraayo babiri nanti mulimu bali ng'afunye pasipoti yeeyo ensi ng'agamba siridda Uganda anti kakati olwo gwe tuba tukuvuddeko olwo oba tewagenda kukola ssente wagenda kunoonya butuuze abagenda okukola ssente ojja balaba wano abaana ogenda okulaba myezi 3 akomyewo bagenda myezi 2-3 n'akomawo myezi 2 meka n'akomawo bwe bagenda bakola bwe bati si beebo beebo bakatongole omutongole abo tebajja katongole omutongole asobola okujja eno sirowooza nti anadda alina omukazi sigambye omukazi ku TikTok sinakyogerako nti muwuulu anti omuntu alina omukazi oba n'ensonga ekuzza omukazi tazza buntu omukazi tazza muntu azza omuntu naawe okimanyi omwami wange ekigenda omuzza nze mukazi we naye gwolowooza nti eri gyali infact bw'aba mukazi era ajja kudda asobole okukala omukazi ati andi ebisiyaga anti ajja kudda omukazi addeyo nga talina wadde ekikumi ng'akazi anti gw'oli mukazi okaza bagize kale mukyala Yabali abantu kuba kati tubala bbanga myezi wabulayo myezi mitino akomewo ekyo nno nze nkugamba nti ekijja kukola tolowooza nga nti nno kimuzza ggwe adda buzzi kunyumirwako bulamu bwe Uganda ng'omuntu otherwise takumiisinga nga nako tebakulimbanga amangu ddala omuntu anaakumiisinga ayinza kwekubira wano nga tannalinnya nnyonyi naye kaalinyako n'alaba ne ku baana abatukula abaana abanyuma okulaba okukola ki nje situkula otukula naye walabye ku byana bya Jamaica omanyi bagamba nti bw'oba oyagala okukakasa nti obulijjo oli mutono oyimirira n'abantu banene kati if you want to prove how thin you are hang around with the fat people oba tall men ojja kakasa naye bw'oliraba ku baana abanyirira oba oyagala okukakasa nti ensi erimu abaana funa olunaku kati walabye olunaku ngawadde ku Valentine wabadde weesimbira mu kkubo naawe n'okwata ebimuli byo abaana bajanjawaza Valentine n'ogenda nga ku Sheraton we kyabadde oba n'ogenda ku Serena oba n'ogenda nga katikati Little Boss we yabadde awo ye Little Boss bangambye ekivulo kya musazi nzi saabaddeyo simanyi byabaddeyo lwaki tewagenza mu nafuna commitment amangu ago nga teŋŋanya ate nze siri muntu wakukyakala ku nnaku ezo sibisobola lwensonga nti mba nsuubiramu ebizibu bingi buli ojawukana naye edda gwewabulako edda aba ayagala kujja aba akunoonya aba akunoonya nga 12 kakati no nga 12 nze ebyo sibyagala kankulageyo kano ka video mzee Kagato omuntu wamu omulamu bwagwa ebigo omulamu oyo yabadde nengatto ng'ekomeeno omaye yamusudde engatto yenyini yamusibye entumbwe ate nno nalandika okuwemula anti yabadde ataddeko sega mwenge yabadde ataddeko omulangira oyo mwana nakugamba tuli yali mu nnyendo ne bamubaka ensawo naye yagamba nti abbye ensawo wamumanya gwe yagambye yamubbako ensawo wabanubu kakati oyo bwatyo kakati ate yazzeera mu babadde bambamukuweko njagala mukubireko atuwe mulemu gule sikaani mukubire omubuuze nti munaye ate wabadde obadde ki engatto zo wazifunye bwe bazikugyemu hello yebaleko Grace kale mukwano ono bamuyita Kagato mbadde nkugamba nti engatto zo wazifunye wamma kibyombuuza naawe mbadde mbuuza bubuuza kibyombuuza ekyo owulidde kyenkubuuzizza
Neko byonna bibadde sowe mubuza kujja tubadde tandikira ku. Mbadde ntandikira ku ngatto kubanga kye kyasinze okunyumira engatto yabadde ekoma mu kiwato. Yayambadde engatto gazikoma mu kiwato. Ate nogolowozeza nti oyigiyeyo bw'okubidde ku simu era amanyi nti yiyo. Kakati njagala mwebuuza ebibuuzo. Ngaki? Ekyo kye mbadde njagala omubuuza nti. Ndio namubuuza lwaki wabadde otamidde kakati amubuuza. Ajja bw'omubuuza ekyo tekiba kibuuzo. Bw'omubuuza nti lwaki wabadde otamidde ajja gamba olw'okuba nabadde nnyodde omwenge. Yeyo answer eyembeete mutamiizizza. Naye mubuuza nti engatto zo wazifunye kuba sirowooza nti bwe baazimuggyemu ajjukire yagenze wabuli omu yagigyemu yagisitudde ng'alinga aweese okugulu kw'omuntu. Ne bannange omusatu yalaike engatto zaadde zizitooba. Engatto yabadde mpanvu ate ng'anywedde ate engatto baagitunga mu matiyo yemu n'olugoye. Munne ezaadde zifaanagana n'olugoye abaana bambala ebintu kakati bamanyi fashion. Tebamanyi eyo kati tutulaba bwe yamukoze bubi baagimuggyemu olufashion eba tefudde. Abaana bambala engatto ekomeno waggulu. Ekyo kye mbadde ngamba nti kati balo kutunda ku baana bwe batyo abuuza nti nayo banna papa kati agenda okulaba nga gwe alaba nga alina n'enswaswa agudde ku mutamiivu. Agudde ku baana abafaanana batyo kati Grace bw'aba tanatamira oyinza omwemolerako ng'omusanze yewomba esaawo bw'ati mbwaba ati olaba emaali ewedde emirimu eriwa naawe anagojja kagatto kakati naawe olinga ateekako segamwenge gwe Grace osobola omukwana alwa ate oba olya omuntu oba asobola okuva eri n'akwana ggwe lwaki tasobola kukwana Grace Kane. sigenda kuza ku kyano lekayo nanti manyi facts gwe bagambye nti Grace Kane alabika bulungi. Grace Kane alabika bulungi wabula byakola byebituusa omulabisanga ki ng'omubi. oba omwana oyo alinga tuvudde mu byolwali alina depression naye ate nze nakugamba nti yeetaaga ekintu kimu yeetaaga rehab ng'ate rehabilitation gye bamutaddemu tebamukkiriza kwakisesinga kintu kyonna kyonna kiyinza kyakozesa ku mutwe ajja kutereera yatuuse ku stage namutidde nga buli lwazina azina ate ne bamugja wansi ne bamukasuka ku stage addemu ne bamusitula ne ŋŋamba nti oyo nno bali bwe batamugendeko mpwala ajja kusooka ajjemu akapala akakuba abantu n'alyoka awemula bwe yavudde ku stage. Nze munnaye kyenti ekyo kati ekyo kyenkugamba ndi nze omuntu atategeera soogera naye kati abo beerabidde nti gwe babadde naye yabadde takola ki bali tebalina mujjako interview bambi mwembeera wabadde tomunyeka kati olaba kati mubuuziza nti gundi wagifunye abadde atandika naye n'agamba ndowooza kansonyiwe wamanyi nange nga batusibidde awamu nange nga sirabawo bantu bennaaswalira nange nkuweereza naffe tumanyi okuwumula naye tetwagala bwagazi kwogerera mu bantu naye ne bamala batusibira awantu nga tuliyo ffekka gwawemula nange ne batugamba nti kale buli mwatandike kuwemula munne bayinza okuwulira ng'otomera ekisenge oyagala kuddukamu nga nkuli bubi ng'omuwemula omuvaako obufu maama nze bwenkola okuwemula ntandika okukwatako ebikwate byempemula nga kyenjagala okuwemula nkwatako kikwate kitegeeza naawe omusobola oyo Grace bw'otandika okumpe nga wendi tewaliwo bantu nange kuba nze sisobola kuwemulira mu bantu kitiibwa oba otyo owemuka ekyo naye olwaliro ewangi engatto tajja zifuna kyannumye nnyo nzijukiza bujjukiza abantu bannange ng'ennaku ebiseera bya Easter weekend tugenda kubeera nga tulina omuzannyo balya n'enseekeezi abantu mwenna mbakubiriza abandyagadde okujja okumanya enseekeezi balya nazo batya mujje ku National Theatre mu biseera bya Easter ojja kubeererawo ddala bulungi n'abo abandina kye bandyagadde oyinza okugamba nti nze sijja kusobola naye kangule tiketi bweziti nguze tiketi bweziti byonna byonna essimu yange eri 0752 4 3 2 nga tiketi zoba oguze oyinza okubaako n'abantu boogulira n'abantu abamu waliwo abatasobola ng'ate bandyagadde oyinza gwe okugamba nti nze kangulira abantu bwe bati ne bwe bati bajje beerabire ku muzannyo waliwo n'abo abyagala okwesimbawo
mwonoona ssente ng'ogenda obatwala muwala ginaki bw'ogula tiketi n'ogula tinguze tiketi bweziti nzigulidde abantu b'omu kitundu gundi nguze tiketi bweziti nzigulidde abantu b'omu kitundu gundi bw'alayira omuzannyo ogwo n'ebigulimu tagenda kukwerabira buli lwali gujjukira ng'alibaayo ajjukira ggwe eyamutwalayo kale nga bagambira mujje olinayo ekirala kyoyagala tugendeko abani abaana bano babadde ye bannange tumalirize n'abaana babadde ku birthday ya principal abaana bayambala red ovulo ne ka cape ka red so abamaji bagamba bali mu uniform zaabwe bagenda bakwata bamaji bawo abagambye nti bali mu uniform zaabwe ababrigadier babayita abamaji kankomaawo nedda nti waliwo Uganda ine ebyambalo by'amaje ebimyufu byefaananyiriza n'ebyabo byambalo ki ebyefaananyiriza ebyo amaje ga Uganda bye galina by'amaje eki ekyo kiba kyakulimba ekyo kyonjagala kiteeka clear okugamba nti ebyambalo by'amaje baba balimba ati obukofiira nabwo obungi nnyo obufaanana obw'amaje bagamba obw'amaje obukofiira bw'amaje ga Uganda bamaje ekyabambala obukufiira obumyufu military yambala element myufu aba red top tebambala ne ovolo bya red wa oba bagala kyusa oba webala bali abaana nga banyume nnyo bagala kyusa kati olwaleero ne mbona ayambala ebigoye nga bya bbulu byonna nga bya bbulu bajja kugamba nti byamaje kasita banalaba nga twalemwa olwokuba Uganda tesangawo gundi nti uniform z'amaje zezino kuba ojja kusanga bali nga bali mu bya bbulubbulu nti bamaje ojja kusanga bali mu biddugavudugavu nti bamaje ojja kusanga bali mu byamageni nti wamaje kakati tuleme kwogera bintu bimu olw'okubanga waliwo kye tutaagala uniform y'amaje tugimanyi nange siyinza kukkiriza na kusemba yadde okusanyukira omuntu ayambadde ekyambalo nga kifaanana ng'ekyaki ekyamaje naye olugoye olumyufu kakati baŋŋamba nti abaana beebuddo bambala ngoye z'amaje nabo bambala red abaana ba Mengo primary ezo myufu kati ezo myufu oba baagala kyusa uniform y'abaana ba Mengo primary yamaje kuba nayo ya red uniform ya Kawempe Muslim primary myufu yamaje kati abayogera nti bali mu ngoye z'amaje lema kwogera bintu ate binalowoozesa bantu nti olimba gamba bugambi nti bakoze ebikolwa nga byefaananyiriza ebyamaje ebikolwa kati ng'okusimba ennyiriri kyendowooza ndi n'abascoutu basimba ennyiriri ye ne ku ssomero we twasomeranga tusimba ennyiriri era n'amasomero mangi gakumba ne gakola ne parade ng'ezaki ez'amagye kitegeeza nti ekyo kubanga after all bajjukire bulungi nnyo nti eggwanga lino bo bennyini abagamba nti bano bakoze ebintu ng'ebyamaje be baatwala abantu mu mucaka ebyo bye baakolanga kati bwaba basanyukidde munnaabwe ku birthday yaabwe ne bakola ebyo mwe mwabibayigiriza okubikola nze kyova olaba nze ku lwange nalinga okuva gye bugenda nkiwakanya ekyokutwala abantu mucaka nze nakiwakanya ti abantu abo gavumenti yabaguruminga kuba yabatendeka nga tewali agikuba ku mukono kati bwe yamala teyabafuga tolina bwe bafuga kubanga tolina bwe bakontrolinga ebintu basigala babimanyi tolina bwinza gamba oli nti lwaki okoze kino kyewakola mucaka eyo nayo problemu eri awo ate ekirala waliwo n'ebintu ebirala ebijja nti tugenda mu Uganda abantu mulimu abalina amaanyi n'abaako abantu baguruminga nga ye kati bw'abakoowa tabazza mu mbeera mwe yabasanga wabula abaleka bakyalina eryanyi lyabalese nalyo n'abateera ensi ne babeera mu bantu ba bulijjo ng'ate gwe wabateeka mu mbeera gye wali obaagalamu etali y'abantu ba bulijjo eyo nayo problemu eri Uganda kati we tuli era abantu bangi nnyo bwe batyo bakyakola ebintu bwe bityo nti ajja kukola gondi birthday nga tolina wogambira nti lwaki okumbye ng'omusirikale abaana bakola speakidde ku speakidde bwe bakumba babavunaana tebakumba nga bamaje abaana bagenda ne bagaba sports day ne bakola sports day ne bakumba batyo babavunaana kati essomero nga buddo bwe liri balikumba
babeera ne red color eya red bwe bali abali abambadde red bo bemiri kwatandi bayambadde byamaje abambadde langi endala bone mubaleka kitegeeza nti byemukola bimanyiddwa nti era bikolebwa. In fact edda wabangawo essomo lye bayitanga physical education ennaku zino tebakyalikola kati mukwawo ne badde oddikola ate batwala baana ne babanga abakumbanga mukyaka bwe bityo bebabeeramu. So kati bwe bamala okukula ne batuukaawo nga tokyabayinako obuvunaanyizibwa bwe bakuŋŋaana ne babikola gwe n'olowooza ne bakola ebintu by'amagye era bambadde engoye ez'amagye. Nze mbadde ŋŋamba nti ekyo bakisalire magezi ngeri gye bakikola ki gye basobola kuba nti baŋŋambe mbaba mbatandise n'obbakwata mbadde sinnakifunako obukakafu naye nga kyo nawulidde nga bagamba nti waliwo be bakutte be bajja enansana kyomukiwuli waliwo bempuliddeko bwe oba abamagye balabye abaana bano nga bali smart ne baagala batwale sikubeera smart bakoze nga agundi abali ku guard of honor naye ate ebyo era anti kati ebyo anti bw'obikola abantu bonna buli omu akiraba bubwe naye waliwo akiraba ate ababitegeera ati sirowooza nti president bw'akiraba ekyo akitya president akitya kuba amanyi tolina kyojja kukola he can contain you aba tasuubira nti olina kyoyinza okukola naye waliwo abalina okukola batyo balage nti bakola. Guli si mwenge muganda muzeeka omwenge omuganda guli eri mwenge gwa chupa ya meka simanyi zibagitunda wale guguzeeko anti simanyi zibagutunda nze Ibrahim tonya mwenge muganda sebo kati maliriza wano omugambe ogenda ogule atenze mwenge kati ubadde ogenda gugulira nino omwana wa muganda wange yalwadde yes kakati genda muganda mumu wako obujiko bubiri no musimu yena omwana yenna agunywa ddagala era ebyo omwenge omuganda n'omunanansi biki ebyo ddagala nnyo kubanga oba tewaliwo kawuka konna kasobola kuguyingiramu olwa gundi zaako ezikakolebwamu omwenge mwe gukolebwa. Munaye yalwadde obuntu ajja kuba bulungi mugenda ogire oyinza n'okumufunirako n'anywako n'omunoonyeza n'enkejje naye enkejje olwokuba tosobola zifuna gula empuuta ebeere nnyingi awaka gy'aba alyanga emmere. Manyi kigenda anti ajja kugendako nze Moise n'atanda ate bw'aba tawulidde kati yabeeri akola atya abadde tagusimbyawo kanzije munoonyeeko. So bannange byebyo ebyolunaku olwaleero naye nyongera okubajjukiza aba Udicate yes egenda beera expo ebeera mu ggwanga erya America Dallas Texas egenda beerayo ennaku z'omwezi nga 4 mpaka 5 bagenda kulaga culture abantu bazine batunde ebintu by'obuwa firi ye Kampala Uganda obuganda bwe obuwangwa bwa Uganda obuwangwa bwa Uganda bwonna bajja kubanga amazina biki byonna babiraga n'ennyambala yayo tadde n'enfumba y'emmere webale bakube namunjoloba tebajja kuba namunjoloba bajja kuba eŋŋoma za buli ggwanga amazina ga buli ggwanga galago gajja kubeerayo. So go wenna yeetaaza invitation oli Canada oli mu Uganda nga weetaaga invitation ya $300 sente ezo ogenda ziteeka mu Post Bank okumanya ebikirawo bakubire ku namba +19 72 79 91 241 ate nyongera okujjukiza bagenda beera ne ba surprise guest artist ojja kuba oli awo bakuleetera enna mukasa nga nyimba ennyimba za Karaoke ze nayimbako waziyimbako nze ndi muyimbi ate omanyi naye okuyimba nakuvaako nembeera nga nyumirwa kubeera producer naki naye nga abantu mbagamba nti abali ebulaayi eyo naddala abali mu America nawa bambi embeera zammwe zitera okuba nga zibakyankalanako naddala mu ngeri y'obufumbo nekibanga obulamu bwammwe mukyankalana nakyo bolaba abantu abagenze omukyala n'omwami bwe bagenda ne babeerayo ebbanga liba ttono nnyo omwami n'akyankalana ne mukyala we ng'omukyala alaba omwami takyamalako takyasobola mukolera kyamugamba takyamutwalira zimaŋŋweno kati we mbagambira nti bwoba nabanga mweno zakendeera ojja kubaera nga ontuukirira nze bwendi osobola okubeera nga akagulu ka tripod nga oli w'amaanyi ng'oli munywevu toli ssasirimu ng'ate olwawo ng'ate osobola kibayita okuwanga
abamu olukuba ekyasi olukuba bwakuba mutwe bamugamba nti akyasamba mwongere ddala abatakyakola ki abatakyasobola nga asuuse wakuyimbira tengerere omwana nga bagamba nti amaanyi tolina nga weesiba ku bintu balikubirayo gwe nono ebyo nga lwe batandise okuyimbira n'olwekyo ojja kuba ku ssimu yange 0752 432 omukyala ne bw'oba olaba nti omusajja agayadde bw'onkubira nze ne ndikuleetera ne nkubulira bw'olikozesa n'oliwa omwami n'alyoka akuleetera zimaŋŋweno n'oziwulira nogamba nti kweri kakati sikyalina kyenjuna ne mutaawukana bwawukanya nokkiriza nti kyuma kya mudaaki kya ggolo kibayita ekyuma kya ggolo nti bwe kiwolo kikwasa ngalo mu byonna kyolina okukola towayawukananga na muntu lw'okubanga olaba takyakuwa ssanyu eri obufumbo sala magezi kulaba nti alikuwa nkoze ntya kojja waali essimu nga bwenjibawadde 0752 ng'okuba ng'ekyo nakyo tukimala kuba na Amerika Bungereza Denmark Sweden bakwetaagira ddala kakati abo bonze mbagambye enamba yo bagitegedde bajja kubanga bakuba essimu waliwo n'omwami bambi abampeereza naye omuntu gwe baŋŋamba waliwo abaami abampeereza naye ng'abantu be baŋŋamba baava eno nga ne batatugenda na bintu byabwe nagenda okugenda okubafuna nga bo baŋŋamba ndi nze ffe tugenda nga bali ku kisaawe nga sirina bwe mbatuukako ng'ate ebintu byabwe mbirina so mbadde nsaba bwe muba mufunye abantu abalala bajja mu ŋŋambe mbawe ebintu byo weebiri rede sigamba nti oba sente zammwe zaalibwa buliba naye byo mbirina rede naye nga be mwaŋŋamba obbiwa be nali nina obbiwa baabuuka sitegedde mwebale nnyo so nyongera bajjukiza University tekyawandiika baana ewandiisa nti ebibuuzo bya siniyafo byakomyewo akosezza certificate gyeziri omuzadde oba omwana tugenda mutwalayo yeyongereyo mu senior 5 ne 6 mutwale ku Victoria University asome certificate ya myaka 2 ate nga tusasula emitwalo 5 mu University Uganda kyafuuse kyangu kizibu Victoria yakirongoseza n'olwekyo buli muntu yenna mu Uganda yenna gy'oli ne bw'otaba mu Uganda ng'oli ova bweru jangu owandiise omwana wo mu Victoria University akole courses ez'enjawulo aleme kubeera nga ngalo bunani ng'ate talina kyayesomedde genda bugenzi ku Victoria University bamuwandiise akole kosi banga toni mitwala 5 asoma ku Victoria University ngalo bunani nga mose mwe kityo nno bwe oloza tusukuse waawo